balamusizza nnyo bannaffe abatuwuliriza oba batulabe ku Lasange Online TV. Amanya Kinkitanka Nkiruwa nga bulijjo tukomewo n'omusomesa omukenkufu olulimi Oluganda mu Kibosa Ky'okulenseregganyi Ssengule 222 owa Radio Simba Kaawonawo. Bannalasange bannange tusonyiwa akaseera ke tubabuzeeko ebbanga ddene naye wabawo emirimu egy'enjawulo gye tuba tubakwasaganya naye era omukulu ye abaayo ng'abaweereza temanyi obuntu mubulaba abalaba NTV olw'akanyomero kakola era byonna ajja kubibabwira. Musomesa sooka weyanjuleko eri bannalasange ye akabankano ke tubabuzeeko ffe ababiri. Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzeege ate okunkomyawo n'onsuula ku ndasanyi omulimiriza agwa ku kkobe ate bagambye ekibandula enzige guba musana. Olwekyo omugagga Mpologoma bweyo y'ekibumba ekiyira mu kasonga kale nange sijja kwetulako ng'ow'ekigalansi ng'ate sinnabuuza ku bakulu bannange muliyo mutyeyo abalungi baffe abatwagala mutuufu mwatwagala kwa mwaka kutuusa bikongoliro ate naffe tetulinange gye tuyinza kukuma kukunga omugotongo lyakuma mu mulyango tubeesiimisa yonna gye tuyitira abalabi baffe abalungi mwebale nnyo okutwagala n'okutugobereranga bulijjo olutankuto luteeteru ekyamazima nga bw'abagambye mukulu wange endoolooto ze zituleetera okubula emizizigo giba mingi ate nga baalugera nti emirimu emingi kikukuliza enjala ku ngalo teri ayagala enjala zikule zibeere empanvu ku ngalo naye emirimu giba mingi obulwa n'akadde akakola ki akazisala kale n'ekireetera eŋŋombe okukiika ng'owakyobinda muli bubi. Ekirala weetuli nnyo ku Natava era nga bwabategeezezzaako NTV akanyomero bakayita kuno kwe kwaffe era akanyomero ako temukagwanga temukasubwanga kabeera buli lunaku lubeera lwa Sande. NTV amawulire bakayita NTV ku ssaawa emu buli lunaku olw'Essande. Namwe tusomesezaamu ennono olulimi lwaffe tuba tulubunyisa. Weewaawo nze mbeeyanjulidde era bantegedde munnabusiro nga bulijjo. Musomesa tweyanzeege akati abadde yabatugoberera ku Lasange Online TV n'emikulu gy'omusomesa gyonna egy'enjawulo enyongera okwongera okubategeeza ddala omusomesa yatuwandiikira ebitabo bino wammanga tulina dictionary Lasange olulimi Oluganda olw'edda. Kituufu nnyo Olulasangeye Luganda Dictionary Oluganda olw'edda. Ekitabo kino bassebo ne banyawo tubategeezaako kiba kya mitwalo 10. Eno ye dictionary y'olulimi Oluganda ekitabo ekikunnyonnyola ebigambo ebizibu kikuwa amakulu agali mu bigambo n'omanya kiki kye baali bategeeza mu kigambo obugolima kiki kye baali bategeeza mu kigambo okukkalira. Kale nno kino kino kyabagambyeko Olulasangeye kiba kya mitwalo 10. Akasiriivu twogera akasiriivu otegeeza emitwalo 10 obala ogwata abagumu 2 3 ku mitwalo 10 n'omanya nti wamma akasiriivu kagula ekitabo kino n'okiteeka mu ddiiro lyo abaana ne bayiga. Dictionary ey'olulimi Oluganda olw'edda yawandiikibwa mu Nnabusiro saava mu Kibosa Ky'okulenseregganyi Ssengule 222. Newuunya nze nyongera kwewuunya na kutendereza mirimu omukulu ono gyakoze era kubanga tebifaanana nabifuna singa emmesi eyambala nveera. Dictionary yaffe ddala tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe weebale kukyogerako ne kino abagambye olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Ekitabo kino bassebo ne banjawo nakyo mukyetaaga kubanga kigenda kukunnyonnyola Oluganda olw'ennaku zino kirimu kirimu ebigambo ebimu eby'Oluzungu naye nga te mu Luganda tubirina. Kale kyekino wano ekyo kyasiisa emitwalo 3 byokka bweki ddala. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kituufu nnyo nga bw'abagambye mukulu wange kya mitwalo 3 kinnyonnyola ebisoko n'amakulu gaabyo. Bakugambe nti okufuuwa sserumbeete kyeki, bakugambe nti okusuula ensika kyeki, bakugambe nti okwetungira olubugo ku lubuto kyeki. Wano obeera otegeera amakulu gaabyo gali wano kya mitwalo 3 gyokka ddala. Tulina ekitabo ekirala eky'Abassekabaka b'ensi Muwawa ekyo nakyo kyawandiikibwa omukulu y'omwono Ssengule. Bassekabaka b'ensi Muwawa Bassekabaka b'ensi Muwawa nakyo tekibategeeza. Omanye ensi eno Buganda nga tenafuka Buganda baali bagiyita Muwawa era abaalimu baali bayitibwa Abalasangeye
oba abawawa oba abaggala kati twawandika ebyafaayo ebya bassekabaka abo abalamula ensi ng'ekyali muwawa mu kitabo kino n'amasiro gaabwe gye gasangibwa mu kitabo ekyo yessebo nakyo kiba kya mitwalo 3 abyetaaga ayita ku 071 eri ne ku WhatsApp. Kati musomesa tukomyewo tubadde tubuze ku bannalulasange tubabuzeeko ebbanga n'abatukobera ku mukutu egy'enjawulo tukomyewo mu katongo y'okumanya era olunaku olwaleero tujja okuyiga ku kigambo eno walumbe ttanda kati era omuntu awuliriza agamba kiki ekyaleeta walumbe ttanda lwaki era bagamba nti ettanda ewa walumbe ekyalo kino ttanda kiri ku luguudo lw'Emityana obanga wali okutte ku luguudo oludde Mityana omanyi Mityana eyo yali mu Ssingo era tubeera batuufu okubagamba nti ettanda kimu ku byobuwangwa era ebyobulambuzi mu Buganda ebisangibwa mu ssaza lya Kabaka ery'Essingo naye okusinziira ku nfumo kigambibwa nti Nambi Nantutululu yali mwana wa ggulu kati Nambi Nantutululu atuuka ava mu ggulu naye bw'aba ava mu ggulu ajja nebba kintu wabula kitaabwe yabasiibula n'abagamba nti mukeeranga nnyo ne mugenda ku nsinga ono mwannyina mmwe takola tala yebase nga tabalaba baali bagamba ye Walumbe Walumbe mwannyina wa Nambi mwannyina ddala kati Nambi n'ekintu baakeera ne bajja ku nsi naye ate Nambi yalina enkoko era yajja nayo yerabira obulo bw'enkoko ye bwe yerabira obulo bw'enkoko atuuka mu kubagamba kintu neerabidde ate obulo bw'enkoko yange kyokka enkoko agirina anzireyo nkole ki none obulo bw'enkoko yange yagenda okutuuka nga Walumbe azuukuse namugamba Nambi mwannyina z'obadde ondese eno munnange yajja naye yogayoga bulembwe ng'amwesibyeko Walumbe n'amaala ge kati kigambibwa nti bwe yatuuka ku nsi Walumbe yatandika okutugumbula abaana ba Nambi n'ekintu era ggulu n'akwatibwa obusungu n'aweereza mwannyina omulala mwannyina wa Nambi ayitibwa Kayiikuuzi kubanga bwe yatandika okutta abaana ba Nambi n'ekintu n'amuggulako empalana bw'atyo Walumbe yaddukira ttanda n'atandika okusima ebinnya ne yeekweka eyo kati bwe yeekwekayo baweereza Kayiikuuzi ayiikuule ebinnya ebyo anoonyeeyo Walumbe gye yali yeekwese yasinzira okutta abaana ba Kintu ne Nambi kakati munnange ebinnya ebyo olwaleero abantu bye balambula ebiri ettanda kigambibwa nti bwe bityo bwe byesima naye ate n'olumu Walumbe yennyini yagambanga ababaka be baabeera nabo nti musimeewo amaaso amalala nga tunasinzira okulaba abantu ab'okutta ku nsi kwe kusima ennyanga eziri awo kyokka ennyanga ezo mulimu ennyanga esinga obukulu gye bayita Nanfuka era ennyanga Walumbe we yabulira we yakkira baagituuma Masiro Kabaka wa Buganda edda buli kabaka yajjanga nga awaayo ebintu ettanda eri ewa Walumbe aleme kusunguwala nnyo kutta bantu naye ekyo tekikyakolebwa nnyo naye era wadde kyakolebwa ng'era Walumbe yasigalanga atta abantu naye asamirira oba avunaanyizibwa ku kifo ekyo wangeye bamuyita Nakabaale era Nakabaale ow'Engeye wasiga ddamba mu b'Engeye Nakabaale oyo omutaka ow'ettanda Kabaka bwe yaweerezanga ebintu mwabangamu embuzi 9 endiga 9 enkoko 9 ente 9 n'abaddu 9 byonna yabitikanga omuntu ow'embogo omuvubuka baamuyitanga Katale kati Katale ono mutabani wa Kayira Gajule Mugulusingo nga yabitwala Nakabaale n'agenda ku nnyanga ezo n'awongayo ne bawongayo ebintu ebyo nga bayimiridde ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka akuwadde ebintu byo bw'obanga obadde oyomba lekera awo kwe kuwonga okwo Kabaka kwe yawongangayo ebintu ebyo 9 era bakabaka bonna baawanga Walumbe oyo ekitiibwa Kabaka bwe yabanga agenda mu ssaza ly'Essingo yatuukanga ku kyalo kya Walumbe baamubikanga olubuga aleme kutunulayo kubanga oli yabanga Kabaka munne kyobola bane Walumbe bwe yakkira baakituuma Masiro okufaananako Amasiro
ebifo babeera baganzise enjole ya Ssekabaka kuba kabaka bw'afa tugamba Ssekabaka ekigambo Ssekabaka kitegeeza kabaka nga yafa dda kabaka tafa aseerera kuyita kuseerera oba enjuba okwekiika mu kire oba ekyotogombolola okuzikira kati ebigambo ebyo bwetyo bwe byatandika ebya Walumbe ettambe era omuntu bwe yalwalanga olumbe olunene oba n'azirika nga bagamba olumbe lubadde lwagala kumutwala ettande waani ewa Walumbe ebyo bwebityo bwe byatandika era nga oli bwagavuga agenda kugenda ettanda nga bategeeza Lumbe era ekyalo ekyo kyatiisanga nnyo abantu babeerako n'abamu ab'ensangi zino beewuunya bagamba oba babeerayo bakikola batya woli waga ngenda ttanda wa Walumbe abamu batya naye nga kikuumwa bangeye Walumbe ye tumaze okulaba engeri gye yajja n'asimamu ebinnya ebyo eyo y'engeri gye baasimamu ebinnya ebyo oba ennyanga za Walumbe ezirambulwa yeyo Walumbe ettanda ayogerwako nnumuna tweyanza ege musomesa weewaawo mukanyomero kaffe kano ak'enkulungo y'okumanya weewaawo tojjanga okwo obuntu nga bwe butyo nze nno bweyongerako kuwagala bwongo nakulabula bonna abajja omwaka guno mu ngule nti omulundi guno nze nno nga nywedde musomesa tweyanzeege neyongera kujjukiza bannalulasangeyo n'abagoberera ku mikutu gya Ssengule 2022 egy'enjawulo nti tulina dictionary ey'olulasange olulimi Oluganda olw'edda yakasirivu kati akasirivu kamu kadde emitwalo 10 egy'ensanyi gino tegirina nno tegirina kyamaanyi kiryawo okwata akasirivu kamu n'ogutooka ewaka myaka na bisiibo tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno omutebi ekitabo kikino banaye mulembe gukyuse baana ba Buganda ebintu bikyuse nnyo ku mulembe guno ekitabo nakyo kikino kyasinze emitwalo 3 gyokka egyawano tulina bassekabaka b'ensi muwawa ekitabo nakyo kiikyo oyo omukulu yatugamba ensi Buganda nga tennafuuka Buganda yayitibwa muwawa kati ebyafaayo betaaga obimanya nabyo ng'eyitibwa muwawa yayitibwa nga muwawa nawe mujja tunnyonnyola waginda besatu tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 owa Radio Sim ekitabo nakyo kikino kya mitwalo 3 bane ebintu bino tebifaanana bikola tebifaanana abifuna nze neewuunya nnyo weewaawo tweyanze kale ababyetaaga ku 078 599 347 kati musomesa n'akanyomero kaffe kalinze nkaagala kokola ku NTV bakayita batya akanyomero kenkola ku NTV kayitibwa kuno kwe kwaffe kabeerawo mu mawulire ga NTV ntegeeza NTV buli lwa Sunday essaawa emu ey'akawungeezi mawulire ago gabeerawo kawungeezi ku NTV temugagwanga temugasubwanga kubanga tusomesezaamu ebintu bingi tusomesezaamu n'ennono z'ebyalo umuntu n'amanya tibye lwaki bamutuma kino umuntu n'amanya lwaki Luweero bayita Luweero umuntu n'amanya ebintu eby'ensonga byebyo byonna bino bibaamu